Bobiwine ali maziga TikTok ebimuzaalidde mukyala wa Mutesasira batabuse ago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Musiibye omutya kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abakoze amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe, agiramuze ekisagumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaakate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse nagandese essaawa eno yennyini naye nga nkujukiza ntoseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala, naye nga sinagenda mu maaso ngenda kutandika n'okubeera ng'ate njagaliza omukyalo ono Tashi Habi owa BBS Terefayina amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Temumbuuza myaka gye wabula nga kyemmanyi nti munange yazaalibwa olunaku olwaleero, so bannange tubeere ng'ate tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Saakate n'omukulu ono Mulimira Sulaiti ewa Aromatic Entertainment munange akuzannyira ebinnauganda naye olunaku olwaleero munange awezezza emyaka 53 beddu. Kati no munange tumuyozaayoza olw'omwaka ogumwegattiddwako ku myaka gye era tusaba Katonda bambi amwongere obuwangazi asobole okubeera ng'era still ayongera okubeera nga atuzannyira ebitunyumira kubanga kyemmanyi ffenna waneeno mu butuufu twagala nnyo omukulu ono byatuzannyira, so nga ate era still ne fresh daddy ng'ono taata wa fresh kid olunaku olwaleero munange naye yeeyongeddeko omwaka gumu ku myaka gye wabula ye munange avuddeyo n'akawaŋŋamula n'atugamba nti awezezza emyaka 29 era nga kino kitabudde ba social media in-laws ne bagamba yiyi kisoboka kijja kitya naye nga ye munange amaze okukyatula kiwedde, agambye kyonaku olwaleero munange awezezza emyaka 29. Kati mwabawakana munange mmwe mumanyi nange egyo gye mmanyi temumbuuza birala mikwano gyange, naye nga nawe gwe wenna ali eyo mukwano gwange ampuliriza oba maama wo oba taata wo oba mwami wo oba mukyala wo oba mwana wo oba mukwano gwo yenna nga naye munange yazaalibwa olunaku lwaleero, mukwano gwange mwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mwagaliza buwanguzi mu bulamu obw'ensi eno, so nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali. Kinajjukirwa nti munange abaana bano ababiri Esther Mutesasira saakate ne Ezekiel Mutesasira abaana ba Mutesasira munange beegatta ate mu Canada's Got Talent era bambi kino kyakyamudde bannayuganda bangi nnyo nnyini ddala era nga ba celebrity abasinga obungi bambi bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bapositinga abaana bano nga babayozaayoza olw'ekino munange kye bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate bakola kubanga munange ne Uganda beefuna ate munange ekifo weegenda mu maaso n'okubeera ng'ate ebalibwa, wabula ate munange mama waabwe yabyonoonye weyavuddeyo n'alangirira nti ye munange ge oba be tuyita ba lesbian nga kitegeeza nti ye ayagala mukyala munne. Bibadde mu ŋŋambo nga balaba yeekubye ebifaananyi ne mukyala munne abamu nga bagamba awo nammwe mukwano gwe oyo alabika muganda we, mulaba abakazi ababiri nga beekubiza ebifaananyi kitegeeza baagalana, wabula munange yakikonfamize weyavuddeyo ye kennyini n'akakasa nti munange ekimu ku byamujja mu Uganda ogende Canada olw'ensonga nti mu Uganda ebikolwa nga bino ebyokubeera ng'omusajja ayagala musajja munne oba omukyala okubeera ng'ate ayagala mukyala munne munange ebikola bino tebikkirizibwa era mu Uganda bakulaba ng'ekyonziira. Yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza abantu bonna ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bakitegeera era gwakyawakana ngenda kuba ate akatambi ako kakulekerawo ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya, wabula munange twabadde tukyali awo nga ba social media in-laws bamuli bubi bamugamba naye Mutesasira gwe yali omukyala wa pasito omulamba okola otya kino ekintu ekifaanaganako weekityo munange ne muninkini we n'avaayo no gwe yeekubya naye ebifaananyi oba mukyala we oba mwami wo munange nange mukwano gwange sibimanyi tombuuza simanyi ku bonna ani mukyala ani mwami, n'avaayo n'atukolera akatambi ng'atabuse bubi agamba bannange mutwesonyiwe tulina okubalumya tulina okukola bye twagala. Ngenda kuba naye mukwano gwange mukulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate owuliriza byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera, wabula nga gwe mukwano gwange embeera nga zino ozoogerako ki ez'abakyala okubeera nga munnange baagala bakyala bannaabwe n'okubeera ng'abaami abamu baagala baami bannaabwe gwe oba olaba ddala kijja munnange kijja ekitwala society oba kijja ekitwala ensi yaffe eno mu maaso ebikolwa nga bino ebiba munnange nga bigenda mu maaso, so nga ate n'oluvannyuma Bobiwine bamutabukidde ba tiktokers bo munange tebasaaga buli tiktoker omupya ajja munange ye bamuwerawo level. Kati no kinajjukirwa nti ne Bobiwine munange oba gwe tuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu emabega kaawo munaku nga 3 emabega munaye naye yegasse ku TikTok mu butongole
wabula waliwo ate akatambi akangenze maaso n'okubeera nga ate kayitingana olunaku olw'eggulo kanono nga munnange ke kajja ba tiktokers abamu mu mbeera ne batandika n'okubeera nga ate bamulangira ebintu eby'enjawulo ka vidiyo kano kyabadde kiraga nti Bobiwine yabaddeko omuwala we gwakola naye challenge mu luyimba lwe lwennyini oluyimba lwa Bobiwine wabula nga kino kyatabudde abaana bangi ne bagamba naye Bobiwine gwe wenna omusajja weebwa ekitiibwa oyingira otya ate munnange ku TikTok weegatta otya ku TikTok ogamba TikTok just bantu basagirako busaagizi bagenda kwonoonera ekitiibwa kyo ngenda kuba ate mbukulekerako obutambi obw'enjawulo nawe munnange obyewuyire kanti bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya ne lubalewo omulamu tasamirwa ngenda kuba nkusiibula fonna toseetuka komawo nammawe yamala mangi nnyo mangi ddala kyonkusaba kiri kimu subscribe nga oba tonaba tekako akadde mukwano gwange naye nga ekisinga obukulu toseetuka komawo essaawa eno yennyini nammawe yamala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. I decided to leave Uganda because I came out because of my sexuality. Being a gay woman in Uganda and married to a pastor, that's an abomination. Now, njagala mugende mwetuge. Do whatever you want to do. Ate tugenda kukola ebiyongera okubanyiiza njagala mwetuge. Buli omu afuna omuti kwe yeetugira mumanyiira nnyo mwana. Omuntu anyumirwa bibye nga gonyiiga muli balogo. Maani temulina beewammwe. Bye. Omanyifu abakazi tuli bazibu ate kkirizagana omukazi asobola okukozesa ensobi. Nze ngamba president peji ye yandisigadde nga ya famire naye mwennyini ng'ayisaako bintu bye bituzimba so si kudiweetinga bantu n'abeera ate n'alaga nti ayagala bajja kukozesa kuno omwana aba NRM bamusuule mu nsobi onompulirira kati mugenda kuyomba oba tugenda kukidibetingako nze nganze teyandi bako ya video nga sinneebaka mwe abantu abawagira Bobiwine nga nange mwendi we muba temwagala kuwulira mazima omuntu g'aba ayogera buli omu aba n'opinioni ye mu mutwe gwe nabagambye Bobiwine ku kintu ky'okujja kuno okuduweetinga ku kitiibwa kyalina worldwide si yasaana okubeera ku TikTok okitegeera abamu temukomye okumugenze ne ku akawunti yange ku Facebook mutandise kunoonya baana bange bena postinga mu 2019 nga naakajjanga ku kyeyo mubateeke wano mbugenda mpola ku Bobiwine kati Museveni wavaayo n'agamba nti ekikosi kya Bobiwine ky'abazzi ba misango mukindaze kunze kubanga muli bazzi ba misango jjayo otyo omwana w'omuntu n'omugamba genda mpola ku Bobiwine kyenayogedde tegeera he must respect himself as the president nga wagamba nti nze president wa Uganda oyo Museveni yekyangira mu ntebe yange naye essaawa yonna nti mujjamu teyandize kweno apo eriko abalalu ffe tugenda mutereeza okitegedde kubanga lwaki tugenda mutereeza era y'omu kwabaatiro tugamba nti kozesa essimu yo oyogere ekyongera ku ggwanga kati yessaawa twogere ekisobola omwongerako nga tikigenda mutoolako okujja kuno n'aduweetinga abaana kigenda mutoolako nnyo era kigenda mukosa okitegedde kigenda mutoolako nnyo era kigenda mukosa atandise kuduweetinga abantu abambadde zipatra olina omukazi ewaka oduweetinga oyo olw'okubamba oluyimba lwo ebbanga lyonna ne tumutrendingisiza ennyimba ze kyagamba tasiima he must know his position now tagenda kubeerawo mu bujwanga buli wamu bbaala buli wamu agende olaba nze genjogera mazima nze nsiiba nnyo ku Facebook okitegeera ogenda kutandika okundabira edingi ezikuba kweyo video anti kati yeri mu training ku Facebook batandise waliyo na posti nze n'agamba na commenting ha I see ate mama Kampala okiwulidde byebikyebyo byebikyebyo kuno babi abeera kuno kuliko omuwala afaanana babi yakola ebividiyo n'ebividiyo ne babi tamuduweetingangako yadde okitegeera abantu bakoze mu babi video ne bazipanga ne muteramu obuyimba obw'omukwano taduweetinga ye kiki ekimuduweetingisa ku budde buno kiki tumanye president wa Uganda ate kati kiki ekimuduweetingisa mpozi nga naye ayagala buli kaseera tubeere nga tumwogerako nga tayagala kuva nga anoonya simpase
ekyo kyokka kyaba atugamba njogera magamba akoye ava mu meeting ate ava ku TikTok dueting n'owulira omutwe nga gukwetooloola mwana wa maama togoba laavu yange ku lwa dueting nfunirawo mulala replacing ati ffe ennyimba tugenda zikyusa okiwulidde mutogoba laavu yange ku lwa meeting mmanyirawo ova ku TikTok dueting n'owulira omutwe nga gukwetooloola mwana wa maama weddiraji togoba laavu yo ku lwa meeting ofunirawo omulala replacing okiwulidde tugenda biyimba byonna oba mwagala oba temwagala byonna tugenda biyimba ati zoluyimba ndikyusiza olwakibaneka siyomba nti wasonga ya mwami wange olw'okuba aduwetinga siyomba nabakyala bannange tebabalima endowooza yammwe entono nze sirwana lwakubanga Bobiwine wajoyininze TikTok naye sebeyo si egenda okubeera enkola wazze n'ojoyininga abaana bakulaze laavu naye kyewuunyisa gwe abantu ofolowinga mukazi wo ofolowinga bawala bo ofolowinga mutabani wo Solomoni ofolowinga omukozi wa wakaawo ofolowinga omuko eyakuwa omukyala ofolowinga mukwano gwo Nubianiri nina ulwache ekintu ekiteekamu feeling sebo eno TikTok tufollowinga abantu okusinzira laavu gye batulazi olina okufollowinga abaana okusinzira ku bitone bye balina naye ebyo bye watandise gwofollowinga banjuyo bokka nedda nze ndikyaliwo ate nkwagala nnyo naye ate nze nyina okugamba amazima siri muwagizi wo musiru sebo Bobiwine olina okufollowinga abaana omwana bwakuwa follow olina omuddiza follow back vamu ebyo bye watandise naawe